Anteira wa SB4 kiguddeko bamusabye omuzzukulu abasibe batolose omuyimbi Big Eye embeera mbi so nga te Kadaama eyasanga ebyawongo mu nnyumba y'Abawalabu ayogedde ebitiisa kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Musibye mutya mikwano gyange mujje baliko gyonna egyo gye mutuusisako engalo mwebale butako wakuntegeranga matu nange neewaayo okubeera nga butereevu nkuweereza manya nze Omumbejja Aisha Nasolo gwe yakanneeyungako olunaku olwaleero mukwano gwange wano ofunirawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna gakwata ku bankuba kyeyo butereevu ogafuna sako n'okubeera nga of course tuwuliriza amawulire ng'ate wetwebulirira ku nsonga ezitalize mukale munaye ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde butereevu mukwano gwange tojja kwejjusira nga butereevu ngenda kuba ntandikirawo ate nagandese essaawa eno yennyini wabula nga toseetuka kubanga ekyamazima ngenda kuba ati nkomawo n'amala mangi nnyo mangi ddala era nga butereevu ngenda kuba ati ntandika n'amawulire g'abasibe ate abo munnange abagenze mu maaso n'okubeera nga ate batoloka ku makya g'olunaku ate olwaleero mu kadduukulu wali ku poliisi awo ey'ejjinja era nga kigambibwa mbu baneeno bakozesezza katayimbwa we batyo ne beggulira era ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'okumakya we batyo ne bafuluma ne badduka buli omu mukwano gwange n'akwata ajja kutera nga kigambibwa mbu bano abasibe abatolose omuwendo gwabwe tegunnamanyika bulungi wabula mbu bateeberezebwa okubeera nga babadde ngawo mu 17 era mbu be bamu ku abo ate abaakwatibwa mu wiiki eno mu kikwekweto ekyo ate ekya kafyu so munange bikyagenda mu maaso mbu n'okubeera nga ate babinoonyerezaako naye nga bye byate bigenda mu maaso eruuyi eyo so nga ate omukwano gwange tuvuddeyo ey'omuyimbi Big Eye abamu gwe bakazaako Big Liiso munange wetwogerera embeera yono si nnungi n'akamu n'akeddagala ali mu ddwaliro era bw'atyalaajana titugende mu maaso n'okubeera nga ate tumusabira era ng'ensonga gy'awo agamba nti akalulu keekayunga we katyo kamuwuubye nnyo era mbu ke kamutuusizza mu mbeera eno gy'alimu essaawa eno so munange bye byate bigenda mu maaso ku serebuwo gwe wenna ffaani wa Big Eye bye byate bigenda mu maaso mu bulamu bwe so nga ate nabyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ate waliwo omusajja mukulu ye bw'ati yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate agenda mu kkooti bw'atyo n'awawaabira mukyala we era ng'ensonga emuwawaabiza si ndala wabula yagenze maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola omulamuzi mbu omukyala ono alabika alina kye yamukola mbu bw'atyo wagendako ate ebbali okubeera nga munnange yeesanyusaamukko n'abakyala ate abo abalala ebbali mbu munnange emikolo egyo gigaana okubeera ng'ate gikola ki gitambula bulungi mbu bw'atyo agweri n'aba nga talina kyasobola kubeera ng'ate yeekolerawo kino nno munnaye ekyasesezza nnyo omulamuzi era bw'atyo omusango guno eno n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange agwongerayo gwampuliriza kino okyogerako ki munnange ye musajja mukulu bw'atyo yavuddeyo ne yeekubira endulu wabula kino nno tuwulira nnyo abasajja bangi nga bakyogera nti abakyala bano ebiseera ebisinga balinawo ebintu bye babakolakola wagendako ebbali okwenda aba tasobola kubeerako nakiyeekolera so munnange bye byate era ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda bana bagamba nti mu Uganda mukwano gwange olemwa so nga ate n'ebyo nabyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ate ye bambi Anteira wa SB4 bw'atyo yakiguddeko ate olunaku olw'eggulo Jajja wa SB4 yagenze maaso n'okubeera ng'ate munnange amusaba omuzzukulu yamugambye munnange nze neetaaga omuzzukulu kinajjukirwa nti bambi SB4 yagenze maaso n'okubeera ng'ate azimbira Jajja we ennyumba eri bambi ennyumba ey'akabi era bw'atyo bambi bagiyingidde we batyo ne bategekawawo omukolo ne bayingira ne bayita ku bantu bambi ne basobola okubeera ng'ate Jajja we bamuteeka akaseko ku matama so bambi mu bimu ku bigambo Jajja wa SB4 byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera mwe yasabidde Anteira omuzzukulu n'amugamba munnange gira weetereze nze njagala muzzukulu so Anteira byebyo ate bigenda mu maaso nabyo eruuyi wabula nga twongera okubeera nga tuyozayoza SB4 bambi ku kino kye yakoze n'okumwebaza okubeera n'omutima omulungi ogwo ogujjukira si nti buli omu asobola okujjukira nagamba nti munnange omuntu ono ambeereddewo naye yeetaaga ekisinga so nyongera obbakubiriza mikwano gyange twongere okubeera ng'ate tubeera n'omutima ogwo ogusiima abantu nga bakyali balamu tetulinda bantu kufa tuyimirire ku maziika gaabwe oba mu nnyimbe tulyoke tubeebalize omwo nno omuntu omuteekeko ka smile ng'akyali ku nsi naye agende ne waali baafudde at least ojja kuba omanyi nti at least ko nange bambi namusanyusaamukko ak'ensusso naye nga mukwano gwange okubeera ng'amaliriza ngenda kuba ate nkulekerako odiyo yahasola munnaffe ono ng'ate munange agenda maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola bye yasanga mu nnyumba y'Abawalabu so mukwano gwange ngwampuliriza naye we kiba kyali kikutuuseeko nkusaasirako nnyo gwe kitannatuukako omukwano gwange ne wajjawo embeera eyeefaananyiriza ng'eno
gy'ogenda okubeera nga ate owuliramu audio eno nsuubira ojja kuba ate omanyi kiki ekyokola mukwano gwange kubanga munnange zino ensi ze tubeeramu tulina kubeera nga ate tukozesa bwongo tukozesa magezi ate nga tubeera bajjagujjagu tubeera bagezigezi kyo kyokka ekisobola okubeera nga ate kitumazako mpozi n'okwekwasa Katonda kyokyo kyekisookera ddala weekwase Katonda teekamu amagezi manya ky'olina okukola manya w'olina okukoma beera mukalukalu weya necessary otherwise munnange si byangu n'akamu n'akeddagala so ngenda kuba nkulekerako audio eno gende maaso n'okubeera nga ate owulira omukyalo ono wannyonnyola bye yasanga mu nnyumba bye baamugamba ng'okola biki nja kuba nninze atawo comment yo mu comment section mukwano gwange like nga video eno oba ogyagadde subscribe nga gwatanaba mukwano gwange teekako akadde osobola okubeera nga ate tomissinga out updates zonna zigenda maaso wano sigadde nze omumbeja Aisha Nasolo nkwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira takumira mpera goodbye for now naye nga ate toseetuka kubanga ate ekyamazima komawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala webale tuweereza nze bampita Sumaya ndi eno Saudi nakamalayo emyaka 4 naye nabadde njagala kuwa ku magezi k'oyo munnaffe gwe baasabye paadize nga amaze ozikozesa nze nange kyantuukako mu nnyumba gye nasookamu okukolamu ennyumba eri yali nzibu nga nze bansuza mu ssabo mu basamirira naye nga bwe bamala okusamira bamala ssaawa nga 8 oba 8 kitundu nze nenyingira neteekawo akafaliso neneebaka naye lwali lumu omukyala n'aŋŋamba nti nno bwe mba nga nvudde mu piriyodi paadi zange sizigatta na z'abaana be nampa kabaketi nga kapya kemba nteekamu ezange kati ffe olw'okuba kampuni yaffe yatuleeta yali yatusomesa ebintu bino nti gye tujja wazibu nnyo tufube nnyo okulaba nga tebatuggyako kintu kyaffe wadde ki kyonna eky'oku mubiri kati namanya nti alina kyajagaza ezange paadi nga nzitereka mu kafeera nenzikweka wansi w'engoye wansi gye batalaba bwe mba ngenda kasasiro nenzijjayo nenzikweka mu lugoye nengenda nenzisuulayo kati yalaba siteekamu paadi n'ambuuza tolwala ne mugamba ndwala n'aŋŋamba paadi ezizo ziteekawa ne mugamba kati sinaba kugendamu omwezi naye bwe naazigendamu nja kuzissa mu paketi gye wampa kati nenziira paadi z'abaana be ze bamaze okukozesa nenzisimulula baazisibanga mu buveera nenzisimulula nenjiteeka mu baketi mwe yaŋŋamba nenteekamu paadi 2 kati bwe yajja nga mmaze okulongoosa ekiyigo bathroom n'ajjamu paadi ezo n'azitwala kati waayitawo ekiseera kitono oba omwezi nga gumu omwana w'omuwala n'atandika okuzirika buli lunaku ng'olunaku azirika emirundi nga 5 ne bamutwala nga bamuteekako okisigeni n'omwana w'omulenzi n'atabuka omutwe kati ne baleeta omusawo omuganda mu nnyumba ne baleeta omusawo omuganda n'agamba mbu oyo Sagala yaleese omusambwa muno mu nnyumba gweguleese ebizibu kati omukazi n'ankyawa nnyo n'ayerayirira mbu ajja kunsuula eddala oba si kyekyo ajja kunzita kati lwali lumu nali nsala enjala n'aŋŋamba enjala ezo tozisala nga tolina kafeera n'andeetera akafeera n'aŋŋamba teekamu enjala ezo osale enjala ng'oteeka mu kafeera ne mugamba kale nange nensala enjala nemmaliriza nenzikuŋŋaanya nenzitwala mu ttooyi nenfulashinga ne zigenda nenzirira akaveera nenkafunyaafunya nenkateeka mu kasasiro kati nagenda okulaba nga gyeyo akaveera nga akakunkumula naye nga temuli njala nenzirika naye nansirika teyanyega kati olunaku olulala n'aŋŋamba twali tukozesa sinki emu ffenna abaawaka kati n'aŋŋamba mbu esinki eri gye tubali tukozesa ffenna lekeraawo gikozesa nampa sinki eyange gye mba nkozesa neŋŋamba lwaki ampadde sinki nanjawula nensooka nensumulula amazzi
ne gayiika mu sinki. Kumbe esinki bagibulookinze, amazzi tegagenda. Ne ŋŋamba ne nnoonya engeri gye babulookinzeemu sinki. Ne nsooka ne ngizibukula ekintu kye baateekayo amazzi galeme okutambula. Ne mmala okunaaba bulungi nnyo ne ngizibukula, amazzi ne gagenda. Ne njooza, amazzi ne gagenda. Agokubiri ne nsobolola amazzi ne nkitega ne galema kutambula. Kati bwe nali nvuddewo nga manyi simulaba, n'aleeta akacupa k'amazzi akabeeramu amazzi g'okunywa n'ekikopo, n'asena amazzi n'agatwala ng'alowooza nti genva okunaaba. So abaana beegendereze, ebintu bingi nnyo eno byakuyitamu nga byamagezi mangi. Beegendereze. Nabo abagamba nti boosi anjagala, boosi biki, kuba baseka nabo naye ng'akuttira munda. Owulidde? Beegendereze. Era oli ayinza kati ng'owa gye yagambye mbuno nze bampisa bulungi, njagala kuleeta baganda bange nga sibayise na mu kampuni. Bwe balyefuula ne babeefuulira bannaabwe nga tebalina abayamba wadde kampuni temanyi, balikola batya? Bannange, abaana beebeereremu banaabantu banjuyi bbiri balinga gino emisoto egya Namaggoye egitalina mutwe na mukira. Owulidde? Bwe bateebeereremu, awo bafudde bawedde. Wadde aseka, wadde akulaga nti akwagala nnyo, nate oyo akulaga nti akwagala nnyo wabulabe nnyo n'okusinga ono akulaga nti mukyamu. Kirabye? Kati eno ennyumba gye ndimu ey'okubiri bandaga banjagala nnyo, terina buzibu. Bakolera bulungi, mbalabirira maama waabwe njoza nkola ki. Naye mabegakaawo baali banteeredde obutwa mu mmere. Mukama n'annyamba. Okuva olwo ate nze bwe nejjanjaba n'empona siyogerera, nze saabagamba nti kino nakiri. Kati yaddamu n'aŋŋamba tukuleetera ekyewuluma olye ekyewuluma. Ne mugamba saagala kyewuluma, sikyagala kukirya. Olidde? Bw'omala okwejjanjaba toyogera nti ate mwabadde mumpadde obutwa, gw'osirika busirisi.